wa United bamuyimbudde Haji omusango tegumujiddwako. Haji akkirizibwa okujjanga okuwoza omusango gumuvunaanwa ng'afa bweru. Kyafunye kwe kweyimirirwa beyiro, era bw'ogisaba n'omatiza kooti esobola okuyimbula. Haji agenda kudda ewaka akole ebibye nga bwe yeeyamye, tajja kutataganja yadde kwenyigira mu kwogera n'abajulizi. Ekyokubiri, tajja kuvaawo pasipooti yagiwaddeyo na buli kimu waali. Haji gwe mulundi gwasoose okuvunaanibwa mu kooti. Haji omusinga agusasudde era kati adda waka kuwummulamu. Twebaza abantu mwenna Ssekinnoomu, abaami n'abakyala, abaana n'abakulu, mwenna gye muli buli wanzikiriza yonna, mwebale kubeererawo Haji ono. Ndeebaza abaana be, kubanga abantu bangi bandiwulidde kino ne babandoninga mukadde waabwe, naye abaana basitandinze ne kitaabwe. Ekyo nno kintu kikulu nnyo, wamu ne bakyala be, wamu n'abantu be bonna ab'eŋŋanda ze mwe muli expected bannyina ne maama, naye abaana basobola okudduka ne baga twafuna ki kino. Naye abaana okuba nga bayimiridde ne kitaabwe paka olwaleero, Katonda abasasudde. Mwenna abantu abali eyo abanyiiga olw'ebyo bye twogedde, si nti tubakyawa, mutusaasire, kuba kwagala kwa Haji, ate nammwe tubasonyiwa. Osanga kuba kwagala kwa muntu mulala. Twagala okubategeeza nti ekisinga obukulu wano nti justice eprevailinge, abadde baginoonya kati mutwegatteko tuginoonyeze ddala. Wawaddeyo abagamba justice ifo, kakati twagala tuginoonyeze ddala. Katulabe obwa siriyasineesi bwammwe mu kunoonya justice eyo. Era nkubiriza abantu mwenna nti tukwataganire wamu, guno si bulabe, ffe teri gwe tuwalana. Era mutulabe mu kooti nga tulireetinga bulungi, buno si kusimpalana. Naye omusajja nga bwe tugambye alina abaana, alina families. Bwe tosuubiramu nti bw'aba munda abaana bano abasigadde 15 banaasoma batya, tekikugendako mu bwongo nti banaasoma batya. Oba osaddaase 15 ddala mulaavu yakino. Naye byo sijja kubyogerako nnyo. Nsaba Katonda agenda akuumuze bulungi. Interviews eri Haji ku nsonga eno zikomye wano, okujjako ng'omubuuza ku bya bulimi. Takkirizibwa kwogera ku musango guno gwonna, okujjako bakuliida be fe tulina obuvunaanyizibwa obwo. Era Haji ogenda kuyigayo akagambo kamu, bakayita talk to my lawyer. Bakayita batya? Bakayita batya? Haji yimirira my lawyer. Bw'abaawo ekindi sikkiriza, era Haji tagenda kuddayo kuwa interview yonna paka omusango guno bwe guliggwa. Era buli bwe bakubuuza bannamawulire obagamba otya? Nsaba mumubuuze ekibuuzo kimu abawe ansa. Haji omusango ogwogerako ki? Talk to my lawyer. Wetuulire ekibuuzo okiyise, refer to my lawyer, yajja kuba akubuulira ensonga ezisukkamu awo. Tewali kirala, mweraba, mwenna tuweebaza. Bagaye talk to my lawyer. Try bajja communicatinga. Wano kye bagambye kooti, Haji buli nnaku 27 buli manda esembayo mu mwezi ajja kugenda nga yeeripootinga eri kooti. No, temukkiriza. Awo balooya be ne Haji. Kale, Mungu abankuumire, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Teri gwe tukyawa, mwenna tubeebaza. Godfather, ba bloggers, ba kanso webali, kanso Kaluba wali, kanso Umaira wali, n'abantu mwenna.
kakati omuntu eyakuwayiriza kubeera muleka ng'ayinaayina atyo Gwetuula yagambye dda talk to my lawyer ansa wagifunye ebyo si byakaakati ate njaba bakubiriza ekintu kimu mwenna abaliwa mu bulamu bw'ensi eno kasita ofuna obuwanguzi nabbi yatugaana okuyeeya betuyiwangula okitegedde bw'oba ofunye obuwanguzi toyeeya g'okoze eki gw'owangudde Haji bwatyo bwe yatendekebwa ate naffe kwe tutambulira obuwanguzi bwe tuba tubufunye obwaleero we shall remain humble. Waliwo omusajja omwe yagamba kooki wange nti be humble. Naye naffe we shall remain humble. But we are happy. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much to everyone in the diaspora, everyone wherever you are, everyone in Uganda for having supported Haji. But Haji only has one answer for every interview, and the answer is My lawyer. Takbir! Honorable. Akasembayo. Abantu bangi nnyo bali eyo. Bwe balaba omusango guno ne bagamba nti nabo bingi bibatuukako eyo naye nga tebalina wakutuukira. Bo bawa message ki abali eyo nabo nga bali mu mbeera weekigawo olaba kuba tekiri wa Haji wokka. Kituufu mbasaasira naye bandisoose okulaga obumu bwabwe nga bajja wano. Kuba omuntu akulaga nti nange nnyo lwandi mbugubi eyandibaddemu n'obusobozi yandisoose kulaga nti kanzije nnyimirire n'ono nange njogere ensonga yange bannyambe. Naye tubakubira omulanga nti tusobola okubayambako mu mbeera ezitali zimu, naye katusabe bwe tunaaba tutegedde ensonga zaabwe bwe tunaabayamba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Omukama Katonda abankuumire. Kale.